alaba Data TV yona gyosinza okutulaba tukwaniriza nnyo ndi Sava Kini Mayanja. Olunaku lwa kusatu totuuza bwongo. Ensi olaba bwedduka emisinde. Buli kimu mulaba bwe kitambula. Tetusanye kutuuza bwongo. Buli lwe tusikatiramu, buli lwe tutakola. Mende yatugamba batuwamba. Buli lwe tutakola batuwamba. None ensonga eyo kiba kyabulabe nnyo bwe tutuuza obwongo. Data TV tukole tusangibwa ku Muganzirwazza kizimbe kya Ssaabasajja Kabaka ku mwaliro gwa kubiri. Buli lwa kusatu mbeera ne menta waffe n'atuugiye ku bwongo n'atubuulira tuli wano tuli wali. Nondi gwe twayogera bingi nnyo sooka babuuzeeko. Abantu aba ku Data TV mwebala okubanga mwekumidde ku Data TV akala okwetonda ka senyiga kanuma naye ndowooza tujja kwogera mpola. Wow. Kale menta ajja kugenda mpola bwe bulamu obulamu bukyuka. Obulwadde tebusobola kulemesa kugenda mu maaso. Nze sirwala bunejingirako n'ennyino kwenda. Sikukwasa wansi nti bannange sijja kusobola kukola kino kubanga totuuza bwongo. Tewali kutuuza bwongo. Weewaawo. Ku mulundi guli twayogera ebintu bingi. Sinema kwebaza mikwano gyaffe abali ku platform yaffe ya totuuza bwongo. Totuuza bwongo Data TV. Bangi nnyo beeyongeddeko amu akuba n'essimu n'akunyonyola Bashir ow'emiyembe. Enteekateeka ye nnyingi nnyo. Alimu emiyembe, alimu obutunda. Bagingambye Bashir tukuwagira. Enteekateeka tugenda giteeka mu. Bwenna twekuŋŋaanye tulabe nga tukola ekintu eky'omutawaana ate ekinatuteeka ku level endala. Tulaginde waliwo ekitambula. Kituufu. N'emikwano gyaffe mwena Serwadda ali ludda lwe wantomye eyo. Serwadda naye waliwo omukwano mwanyinaze Yeruth. Ayudde lw'ekibuga. Shabani ali Kikalangala yali ludda 111. Shabani ali mu waliwo n'ensubuga wali eri ku spare parts. Ate oli ofiisa. Odeke mwana. Officer. Jambo. Wewe kubeera ku Data TV nga totuuziza bwongo. Olunaku luli twayogera ku bintu. Obuzibu obuviirako abantu okweraliikirira ku mirimu. Kiki ekibireeta era bayinza kirwanyisa batya? Nongamba nti tujja kudda twogere ne ku busungu. Naye ntadde bwe tufadde ku platform yaffe waliwo abaddaani ensubuga spare parts oba Bashir n'agamba nti omuntu bw'aba awulira nga obusungu bungi asooke asiriikirire nga tannaba kukola kyalowooza okukola yeebuuzeko ku banne oluusi bw'onyiiga ennyo ku mulimu ogwonoona. Oyo mutuufu nnyo omanyi twagala tujjeyo omulamwa lwaki twogera ku bintu bino kubanga bw'oba tomanaginze emotions ebintu by'okola byonna bijja kufattayo kubanga oli twagamba oyinza okubanga oli mugagga oba oyagala kugenda mu maaso ennaku nekukuba nekulemesa okugenda mu maaso era twayogera nnyo ku ngeri gy'olina okukwata mu ennaku eyo olabe nti nno osobola okugimanaginga obeewo otherwise oyinza okugwa eddalu oyinza okuzontowala oba okwetuga ate bwe weetuga ebyobugagga byo biba byonoonese ate n'ensi eba ekufiirwa kyova olaba abantu ab'omutawaana kati mu nsi ez'amaanyi abantu babayigiriza tonakuwala nnyo gezaako okulaba nga osobola okugenda mu maaso tobeerawo ne weekubagiza nnyo mbusimanya byagaanyi leero simanya konteina bagisibye kubanga kikulemesa n'obwongo obwo okulaba nti nno bulowooza okugenda mu maaso ennaku ekulemesa okubeera nga oli mutetenkanya era ogenda okulaba nga okkiridde mu kikko. Kati olwaleero twagambye tukwate ku busungu naye ebintu bibiri byebadde njagala okwebaza. Wali ekintu kyenabadde njagala okwebaza gavumenti. Twogera wano ebintu naye ogenda okulaba nga bakitadde mu nkola. Ojjukira bwe twagamba nti nno ebintu byonna ebikolebwa e Uganda babibulonkingemukko. Wategedde budget kyeyakoze? Budget yagambye yataddeko omusolo ku bintu byonna ebikolebwa e Uganda ng'ate babireeta wano. So ebiva ebweru nga solo byekola babyongereko omusolo bikendera okuyingira. Ffe tubuuminge. We buy Uganda. Build Uganda. Eyo level yokka yejjo tutwala maaso kubanga bwe biba bijja nga biri free kati ate biblockinga ffe kati ate naffe abali mu Uganda tugezeeko okulaba nga tukwata omutindo. Waliwo nakano akansanyusiza. Ojjukira kali akalango aka Google mbulira answer
nako sikyakalaba ennaku zino nani kati guga tunafuya atunafuya obwongo alowooza mbu solution yeka ategeera ng'ate naffe tusobola okubeera mu kibiina netuba mu kirasi yaffe ne tutegeera tulina okukola ebintu no byonna bye tuteeka mu bwongo bw'abantu nga tubawa capacity nti be balowooza era balina obusobozi okulaba nti bagenda mu maaso so si mulala kutuyamba kati ebyo bikulu nnyo ne budget eraako kokka ke kansanyusizaamu musolo oyo omusolo gw'ebintu ebifuluma ebiyingira wano nga tetusobola obyekolera kati ffe tubusitinge ojja kulaba nga tukulaakulana mpola mpola ng'ekonomi yaffe ekula kakati obusungu twagambye obusungu bukulemesa okugenda mu maaso era tolina kutuuza bwongo bw'oba olina obusungu ekibuuzo obusungu bulungi oba bubi buvaawa onyigira ku mulimu otyo kiki ekinyisinga okunyiza omuntu ku mulimu nawe otandikidde wala obusungu omuntu kirungi anyiige oba tanyiiga wandisaanidde onyiige ku mulimu kirungi omuntu onyiige ku mulimu ate ki n'ewaka kubanga bw'obeera n'ebizibu ewaka tosobola kukola bulungi ku mulimu mukyala wo bwakunyiiza okuba wano ojja wano ku Delta TV ng'obungo bulimu X tosobola kukozesa Sigmund Freud n'omugamba nti kati kino kankisindike ku super ego kimviire soka endowooza ebya business awo obeera bulungi naye waliyo abantu bwanyiiga ekigirira takimanyi byonna nabyetika ku mutwe katugamba tokkirizanga omuntu okunyiiza n'oggwamu aba akutadde mu ngalo ze bwe ziti era abantu bonna abakulaakulanye balina engeri gye bakwatamu obusungu kati obusungu kyeki obusungu yembeera n'obeera nga you are out of control nga tosobola kwefuga nga omubiri gwo n'ebirowoozo byo byebikufuga embeera ekufuga ekusinziza amaanyi ne wabeera nga kasitoma ze nga abadde ajja okugulako ekintu eky'omutawaana n'omubogolera mugamba gobimalayo ate nga wazze mu bizinesi kukola oli mu dduuka oli ku mulimu oba tebagala begire ate nga kubanga mwanyiize naye ngaekyakunyiiziza ate si kyekino wabula obusungu bulina bwavudde katugamba totuuza bwongo buli lw'obeera onyiize weegendereze ate tokkirizanga kunyiiza kubanga oli bwakunyiiza aba akutadde mu ngalo ze ekyo kyogedde anaakunyiiza mulage nti ofuddeeyo ayinza n'okugamba naye gwe gundi amanya go nga ga yero lwaki tosenya mugakola kitonyiiga gamba njagala ga kaladi okakanye olina okubeera omukuba mwina omukubadde wansi olina gamba oli musiru n'omugamba nedda ekyo ekibuuzo ombuuziza kibuuzo siri musiru ne wali omusajja bamugamba oli musiru n'akwata endeku n'agikuba omuntu mu mutwe nemuyiikira akubuuziza kibuuzo gwe n'onyiiga nti anvumye beera nga oyiga okumanejinga obusungu kubanga ensi eno ebweru waliyo abantu nga badizayininga okubeera nga mu muntu babanyiiza abafirika bali bwe bati bw'obavuma nti olina enkola bw'obavuma nga babeeraawo bulusira they are reacting oli ayinza okuteeka mu busungu n'obeera mu kifo ky'okukola ebigenda mu maaso ng'oyomba buyombi era ffe batuvuma tuli bannanfuusi era baguni bano bannanfuusi kati waliyo abannayuganda abalemeredde okukola nga bagamba kale bannange abazungu batutwala mu buddu batubonyabonya ebyo byaggwa dda tebaliiwo bali abagenda bakola ki tuyigiremu tulabe nti wawe tutandikira okugenda mu ki so omuntu yenna anayamba ensi eno okukulaakulana tulina okuyigiriza abantu baffe okumanejinga obusungu obusungu bwe buba buzze bukuleetera kino bukuleetera aggression okozesa ebintu amaanyi ovumawelega negwotosobola newekaniikirira ate nga asobola okukola ekikyaga obusungu bukuleetera distraction nova mu mbeera noyonoona ebintu obusungu buyinza okuleetera okufa oyinza okukuba oluyi ate gwe n'okuba akatayimbwa n'envu nokwala emotoka nogivuga kuba onyi munyiivu n'otomera
waliyo n'omulala nga obusungu emukwata nanyo omwenge n'avuganga bw'ayagala waliyo omu nga bw'anyiga nga yeesalako kambalageko ne yeetuga ate nga bwe weetuga gw'ofiirwa kambalageko ng'osala bulago bwo kankulageko nti nyiize waliwo eyeesala abamu b'embisi okulya basinga kubeera mu maka banyiigira mu maka nakola ebyo mu maka ne bayasaana asula eri obusungu bw'ekika ekyo kakati obusungu obwo tebusobola kutwala mu maaso era tugamba mutotuuza mwongo omuntu yenna ng'oli mutotuuza bwongo olina okugezaako okulaba ng'obusungu obukwataganya bukulemesa okufuna business partners bukumalamu ekitiibwa nobeera nga buli mwaga oyo bwatyo wano waliwo politician omu eyali yesimbye ne Sebaggala Honorable Sebaggala omukulu seya ne bamuwandiikako oyo politician bamuwandiikako I think the late Cheye yamuwandiikako o politician oyo yafuna obusungu n'alumba the late Cheye n'amubba abantu bagamba olaba bamuwandiiseeko n'akola obusungu bwe butyo ate bw'anaabeera ng'ali mu buyinza taatu batula empi olaba obusungu bukulemesa okutuuka ku kyoyagala era ne ku international level abantu baagala nnyo community gye bataddemu obusungu kubanga eba tekyalowooza bizinesi eba tekyalowooza genda mu maaso eyonoona bwonoonyi so kyangu nnyo bannaffe abagwira okujja ne batunyiiza ffe tubeere mu busungu nga bayitawo bayisaawo ebyabwe okategeeraako tetukkiriza muntu kutunyiiza ate omulala aleeta obuzibu ne twenyiiza ffenna netubeerawo nga twerumaluma kati Uganda eryoga bwedduka bweti oli ayinza okuleeta ene n'aleeta ono obusungu n'ono ne twekuba ne tuddamu ate ne tweyonoona ne tudda emyaka 2 emabega kubanga ye alaba bwe mwambuka mumulumba bw'obeera n'obusungu olina okuyiga mbumalawo ntya together obumalawo otya tumalewo obusungu olina okumanya gye buva ne levo woolina obukomya kubanga obusungu butandikanga disagreement kantu katono bwe kati nemutakkaanya kakati bwe tutakkaanya bweba tobumaligize ne bugenda mu fight kakana ebikonde bivuddeyo ebikonde bwe bivaawo ogenda okulaba nga ate mugenze mwonoonye binene oba mwesse muyinza okutandikira ku katundu k'ettaka nga katono nnyo omuwandiisi Kawere yawandiika nti togayiriranga bisooka mpola ennyombo kasiggu zizaalwa onvumye nokyonvuma kukakana nga mwetemye munoonye buli kimu ate waliwo n'obusungu obugenda from generation to generation taatawo yawalana omuntu ow'omumaka naawe n'owalana gy'obeera gwe watandika olutalo nze siwalana taata wange bw'awalana sisikira mpalana towalanirako sikuwalanirako ebyakitange byakitange ebyo byammwe tutandika because muyinza okubeerawo nga muli mu mpalana mu kifo ky'okugenda mu maaso so kikulu nnyo okumanaginga obusungu era okulaba nti no bwe tuba tuli mu busungu twagala okumanya choices ze tuyina okuselektingako biki bye tulina okukola wakati mu kunyiiga nkunyiizizza nkuvumye biki by'oyinza okusalawo okukola mu kiseera ekyo kulwana kuyomba kati obusungu okubumanaginga oteekwa okuba nga oyina alternatives nga 200 gonanga omanaginga busungu kunyiizizza osobola okunvuma osobola okunsabira osobola okunkuba osobola okuvaawo osobola okunfumita ekiso osobola okwogera ne mukwano gwo n'omubuulirako nti po yanyiizizza olaba bw'oba onomanaginga obusungu oteekwa okuba nga oli akunyiiziza noonya ebintu nga alternatives nga 20 olowooze bwe nkola kino kinaakola bwe ndokola kino kinaakola kino kinaakolera kino kinaakolera kati selection eri okuyamba okumala obusungu yeeyo eyina less consequences nga solution nga tereeta nnyo buzibu gy'oli waliwo gwe nasanze mikwano gyange balina bizinensi gye balimu awo
naye omuyaga yagamba munne nti gundi olimbega nekimunyiiza baatuuse ku ssaawa esembayo nga baga nti olwakwawukana bizinesi tukyawulemu tubiveeko ntwazi ompita mbega nga siri mbega kati olaba nti n'abantu balemereddwa bagenda kufiirwa bizinesi olw'okuba tebamanyi kufuga busungu tebamanyi kufuga busungu ate n'olutanative zibalemye oba oli angambye endi mbega nyinza omugamba kale endi mbega so what oba neŋŋamba nenjogera naye nega lwaki onvumye nti ndi mbega nobula neŋŋamba nti kankuwabire mu kkooti olwa neŋŋamba kankusabire kati kwezo zonna alternative londako ennungi kati bw'aba anyize ne munne ng'ayagala kwawukana ne mu bizinesi what are the consequences buzibu ki obuyinza okuva mu ekyo bizinesi eyike afiirwa oba kati bw'olabanga ofiirwa gamba let me look for an alternative etatuletere kufiirwa etatunyigirize nnyo kubanga getting annoyed is part of life okunyiiga kyabungi kiri ndomo era abagamba nti okunyiiga kubi tebali serious okunyiiga kulungi it is an emotion katonda gye yatuteekamu ekuyamba ogamba omuntu please you are crossing the boundary tosembera eno you are trespassing oyagala kunyiiza gwegamba omuntu ayagala kukola kikyano omugamba genda eri otherwise omuntu yandibadde akukola ekikyamu ng'oseka busesi therefore anger is good bwonyiiga kirungi but the choices of your anger byosalawo okukola mukati mu busungu are the ones which can bring you problems ebiyinza okusuula muzibu kati olina okugamba okenyiize naye okunyiiga kwange nyigidde kituufu ye n'abeera nnyiize all along waliwo anyiiga boni edda mu Buganda banyiiga nga nti weonyiiga omusajja bwaba kunyiiziza bakitika amazzi mu kutama genda mabega w'amasiga ate oli anyiize nga bwanyiiga genda mu nnimiro bwemba nnyiize nze mbulamu bwange anti zezo alternatives nze bwemba nnyiize mbulamu bwange mpandiika nkwata ebitabo n'empandiika otunulira nnyiize sobola okuwandiika nnyiize sobola okubutika amazzi nnyiize sobola okugenda wobutukira amazzi awo oba tolina solution abantu abasinga bwe banyiiga baba tebakyakola reason era omulala bw'aba talina reason abasinga balina alternatives bbiri kukaaba nakukuba naye oyinza okunkuba ate gwe ne weetondanga gw'otandise ekyamazzi yalina solution ya scientific anti bw'onyiga sirika abantu bonna abasirika oba kwegamba ebintu bitegeera naye there is a conscious way wosobola okumanaginga obusungu buli lwonyiiga olina okusooka okulowooza lwaki nyiize manage your anger through your mind obusungu obufuge naye ng'osinzira mu mutwe mukulowooza kubanga oyinza okubeera nga waliwo kakooza kakooza 1 and kakooza 2 bonna babayita bakakooza kati gwe kyagaba atali umalu kati nzijewo agamba mukulu kyagaba kakooza agambye mbe oli musiru totegeera kati n'otolowooza n'otandika n'obusungu n'ojja n'osanga kakooza asooka n'omuba oluyi oliragamba neddaabo si oyo n'omugamba wamasole pa n'okuba owokubiri olaba bwokubya abantu ababiri naye nga tokoze eki tomaneginze busungu bwo tosoose kulowooza kivudde ku ki kyagaba ki abiri kakooza ki angambye kino oyinza okiriyetinga enemite abantu abandikuyambye okugenda mu maaso naye nga gwo obakiriyetiza olw'obusungu bwo oyinza okulemererwa omusajja omulungi oyinza okulemererwa business partner omulungi sebola tugamba bw'oba onyiize totuuza bwongo sooka olowooze ensi zonna ez'obutawaana zimanaginga obusungu n'eggwanga lisobola okunyiiga eddamba ne mwekuba ebyasi ate luweero kyava kuki luweero omumuyabba obululu ne banyiiga yes omuyabba obululu ne banyiiga ne balima okufuga obusungu nolema okufuga obusungu ate obusungu bwe tobufuga zisobola okutta kati nange nga sifuze busungu nsobola okutta omuntu every person has a capacity to kill so buli muntu ku mutendera gwe
asaana okufuga obusungu okufuga kabeere father oba musaseredoti oba pastor oba mubaka wa parliament oba minister balina okufuga obusungu ejuzi beekuba omuntu yenna bw'oba tomalekize busungu buyinza ate gwoyinza okulowooza nti oli mugezi nnyo bamaliza boonoonya emizindalo gya parliament nga n'entebe bazirinyiridde nga tuswadde ne sitting etuswala n'okuswala anga management kikulu nnyo. Delta TV tukyali ku nsonga ya busungu totuuza bwongo obusungu busobola okusuula eggwanga obusungu bunaawula eggwanga erimu ne lirumba linnaalyo ne bamaliza nga beekuba obusungu bukulemesa business obusungu bulemesa business bulemesa amaka mukyala namubani n'ogenda ate omanyi abamu success yaabwe esinziira ku mukyala gw'oyina n'omusanga n'omugoba. Delta TV tukole katusooke tujjewo obulango bw'abakama baffe tuddingane n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Gubadde mwaka mukakali. In fact, gibadde myaka sijja kusaaga. Naye ekisinga okuŋŋumya n'okumpa amaanyi ky'ekyokuba nti abantu bange bakimanyi era bakitegera bulungi timbaagala. Abantu bange bwe bulamu bwange. Era ku lwange ebinkwatako biyinza okumpandiikirwa naye eby'omwana wange omubereberye yakyayinza okubyewandiikira. Ebiseera ebisinga nkimulekera okumuwa omukisa okumulaga nti mu butuufu agwana ekisingayo kuba obulungi okumulaga nti ne bwe kiba ki musufu era w'amaanyi. Sukuma Cash ne Airtel Money okwate ku bulamu bw'abo bonna b'oyagala. Kati osobola okusindika ssente ku miwendo egisaliddwako okutuuka ku bitundu 60 ku buli 100. Sindika ssente oba kwesa Airtel Money olwaleero ofune omukisa okwewangulira emitwalo 50 buli lunaku oba okuwangula olugendo olusasulibbwa okulaba omupiira gwa Uganda Cranes mu mpaka za AFCON e Misiri. Nyiga *185# okutandikirawo. Airtel Money nyangu ya buliwo ate yeesigika. Amateeka n'ebiragiro bigobererwa. Airtel, the smartphone network. Wabula City Bridals eri luno era gwe omugole anoonya ekyokwambala ku mbaga yo lekerawo okuzunga. Anti ku luno yalese stock omupya, yalese gowns eza Cinderella, gowns eza fitting, gowns ezijjayo emibiri emirungi, gowns eza pure white kakuneno kwe yatadde ne changing dresses eza katonya ate nga alina n'engoye z'emperekeze ez'omulembe nnyo. Jjukira nti bw'opangisayo gown akateteyi ka flower girl kabeera kaweereere ebbeeyi ebeera yakuteesa ate era ng'osobola n'okusasula mpola mpola. Alina ne motoka z'abagole ezipangisibwa nga kuno kwogatta n'ebyokwewunda byonna